Road to 100,000 subscribers. Amanya agange nze waswa Emmanuel. Muli mutya mikono gyaffe gye musinzira mwenna okubanga mutugoberera. Mwizo ganne lero shonga njikutte mavumba ndina abakulu wano. Aska kazindalo kange. Mulabe. Nzoko kamujemu. Wewa. Okay. Nyongero mbabuzaako mu kitegedde. Abakulu bano abali babalabeko mbajjukira emyezi nga enna egiyise emabega enna gyokaye tuli mugenda mu mukaaga webale kuza baana kale sebo uli utya jendi okwenda basinkana bbanga ki kuba ndo balabako tubadde nga twogerezeganya ku simu just gwali gwa 10 gwali mwaka guli guwedde ngujjukira gwa 10 awo tutambudde kati we bati bafaanana Ikuli boy na makafarani kabo kabayisizemuko babalabeko kebezera birwe bali bannange wenda basangira ngembera mbi okitegedde Ndi musanyufu nnyo okubala banga bavuddemu ba myezi meka myezi 10 abakulu bano brief story of them bali bana bani mpozi Kawere Badi mwami Kawere Badiru abaana bano wagano balabirira mkyala agamba baana bo gwe taata waabwe wagano okulabirira abaana kati ba myezi 7 twabasanga embeera sinungi ng'egenderera bannayuganda mbebaze ekisoka kya byonna abayimirirawo naffe n'abadde bayimirira naffe ne mutambula naffe okutuuka olunaku olwaleero so be bana abaana products zaffe zivuddemu omulamwa era zikuze kuli kata nso tambula ono yatambulira ku bintu anyway 0755105555 enamba y'essimu yange eri ku screen kwe tukwataganyiza buli kimu abaana bali wano ekisoka kya bina kulekayo kyebavudde mu kyalo nakutumiza ne gajjangu tulabe ebyetaagiso maliriza kiki ekiganye abaana bo bakuze embalama naye wangambye embeera si nnungi nongambye engoye tezikyatumala ze twafuna era engoye tetukyayina amatasaale ngula ebikopo 12 byaki ebikopo 12 nanti obugi tebabunywa tebagala bugi bano abaana bakawere tebabunywa ne wofumba obw'obushera tebabunywa obwa muwogo tebabunywa ne baby soya nyini tebakyamunywa tebanywa baby soya tebanywa bugi bwa muwogo tukakabikake mubakakabikake banywa mata buli gama ya mmeka 10 engamba buli kikopo kya mmeka kya 10 ekikopo kimwe kyamata kya 10 ewamwe mu kyalo saa zino omusana mungi abalawo tebakyayina nte matagabuza enkopo 12 niba binywa batyo emisana banywako 6 n'ekiro 6 negayi nga balya nnyo tebakulire mu nnyumba 6 wowe ebikopo 12 binywa abantu 3 kitegeeza lwomwanywa lita 2 ez'amata olunaku toba kamere obumonde tebabwagala kiki kyo kyebaagala kati ntondo nga zibayitiriddeko banaasobola ensi bano kubanga mbako ku nsujju nenteekamu ekinyeebwa bandi kibishi ne balyalyako akazino kakutte bulungi ndaba ng'omwana kadata nso sikasikanye obadde okyanyonnyola mutuule tebagala bawunzika kumba ku nsujju nenteekamu ebinyeebwa otyo amatooke obumondo oluzungu nga bulimu omuzigo biki bwe bityo nemba waako naye kusinga banywa kunywa yendwadde yaabwe tampeko 12 gwe omutolo gumwe 12 totekamu ku mazzi
Era oteekamuko naye munnaye. Kuba kati ebikopo 12 ebyamata bwetongeramu ku mazzi tuba tufunye ebikopo nga 16 ekitono. In fact sina 16 ebikopo 20 tonga nti bano abaana banywa ekidomola ky'amata ne bakiteeka wali. Ate basobola. Olwadde bakuwa amata ngalimu amazzi. Amata akusinga bateekamu amazzi. Abalaalo. Naye balaalo namwe mulimba. Amata gabuze. Sanzino omuntu okuweza lita era alina okwongera okutabikamu amazzi. Kwagamba obuzibu problem evudde ku kyeya. Kati oli agakama asooka nayongeramu ku tuzzi awezewezeeko naye. Aweze naye alyoka afune ka ssente akawerako. Kati ogenda ogasanga olidde matabule. N'ofa nago. Kati ate naye n'oyongeramu amazzi ne bibeerawo nga tegalina mulamwa. Kyamukalo tebamunywako ye. Embeera y'okulwala eri etya? Embeera y'okulwala okujjako oyo ow'ekikundi owa Aniya. Aliwo alina Aniya? Ono eyasooka. Aniya bw'ali mu mbeera ati? Akyamulinawo ba? Era amuyina mu kikundi. Amuyina. Nsooka tuwulire kono wa Aniya mukulu ssebo. Ye bannange. Katono nnyo ssebo taata weetereezeemu. Kyekino ekikundi ekinene? Kituuka ekiseera ne kizimba ne kyenkana ng'ekikonde ky'omuntu omukulu n'olubuto lwonna ne lugenderako nga luzinze. Naano kakuleekaanira nga kimuleeze nanti tekikkeno wansi. Tekina batandika kukakigira mu mukundi. Mwagendako mu ddwaliro? Tugendayoko naye era bakulagirira bukerenda. Kati abasawo bagamba ki ku kyomulongoosa? Kuba kyentiro batiro balongoosa bano. Oba akyali muto nnyo akyabulamu? Baatugamba tugumiikirizeemu. Awezewezeemu ku myaka Ani yabambi solo. Yewe guno gwereeze. Kitegeeza gweregera mu mpewo. Ng'olabye. Ekituuka nga n'okukwa kiringa kikonde bweki. Kuba gyakomye okukaba ekyo kikomye okwera. Buli waakaba nga kyereege. Kati tulinyonyolemu kano n'okumbeera kuba akalokobeera mba kayite batya? Katanaabirwa. Embeera eriwo ku kitundu eri etya? Like generally mubeerawo mutya? Services we ziri? Amalwaliro we gali agamala? Wegali naye kuba nti munnange ennaku zino si byangu. Nkufuna? Si byangu. Ebyensimbi? Ebyensimbi. Tosobola genda mu ddwaliro ng'olina mutwalo ne bakujjanjaba. Ogenda vaayo n'obukerenda busatu nga tebulina kye bugasa. Nkufuna bulungi nnyo. Abaffe abalungi batugoberera ndowooza ensonga muzuulira bulungi nnyo. Tulina abaana baffe abasatu bano. These kids were neglected by the so-called father, Mr. Kawere. Bamyezi onga balina emyezi kati bawiza omusanvu. 10 months. Okuva lwe tubabazaala omukyala lwe yabazaala Mr. Kawere Badiru gwe bagamba nti taata waabwe, you neglected your kids. Tobalabirira tobafuddeko. Bino betwogerako bannanga abasajja batafa ku baana baabwe. Oba munfuna bulungi nnyo. There are 3 kids. Omukyala ono yabazaala omulundi gumu nga mbalaba. Tebaliko obulabirizi. Bannayuganda be babadde babayamba. Tubadde nga tubalabirira no ku mukutu mpola mpola mikono gyaffe gyonna gye musinziira. Mubadde nga mutubeererawo okulabeka ntukugusa kino ekintu. Madamu Zuli webale nnyo gwomu kubadde batuyambako. Calvin Kayanja Zuli okuva Scotland. Calvin Kayanja obadde otuyambako. Waliwo omukono gwange mukyala Lilian obadde ng'oyimirangawo naffe. N'abalala abatayagala nnyo okubatuukiriza amannya, but very many of Ugandans have been coming on okulabeka nti babaako kye bayamba ku ngeri gye tulisiza abaana bano. We have fed them for now 7 to 6 months and this is the difference they are having. They have grown. Ono bangaye batasobola otambulira ku bintu. The baby can now stand okusinziira ku mbeera. Kakati naawe tuli embiro weeri tewaliwo byakwambala ebiwa biŋŋambi kuba ndaba omulenzi ayambadde kateeteeyi. Bonna bali mu biteeteeyi. Ngamba kakodiyo kikati ate obugwe bw'abaana besunku were walayisi naye bw'abaana tebabuseera nnyo ng'ebyabalenzi. Kogwe kwomuyomu akateeteeyi engeri gyali omwana tewali kyakkola. So mbasaba twagala kina kireero kyetusaba bugoye ngoye mbadde mbeegeeridde buli alina olugoye n'oba olina sente zigula ngoye gulompe kuba otunulira sayizi y'omuntu ng'ono bwe yenkana n'abalala benkana bonna. Ono
alwata kabanyo nalekana nnyo njagala kono muwalaba saizi y'aba boys yeno bonna balenzi tetulina ado olugoye olw'okwambala kyekisooka kya byonna engoye bannayuganda ze baatufunira season eri era mbebaza bonna bena abampa engoye banange mwampa engoye mwebale nnyo mwebale ddala mwampa engoye mwampa amasuuka ebikozesebwa kakati nkomyewo neera munangobako kabugobi waŋŋambye ovolo bazisalamu kati ebigere tezikyabatuuka era twazisala wansi ebigere ate newe tuba tubambaziza zikoma muneeno tubasiba muno tebatekyatuuka waggulu so bannange bulainayo ka ovolo akasobola otuuka abalenzi bano nga obalaba soko kampe newono nga nti ziri Masaka tujja zifuna ovolo ngoye buli yonna kyosobola bannange branded shoppers zoyinamuko zimpe manyi oyinayoko kuza abaana eziriyo ntonerayoko maama wange munnange ne bannayuganda basigadde buli alina olugoye kati lwelusinga byonna wali kirala kyenjagala okusinga ongoye museke muzimpe zo abaana bafune kye bambala luli zatumala engoye zatambuzako akaseera si bwe kyali era tubebaza nnyo bannayuganda batuwa engoye ku mulembe ogwo naye kati this time around tuzaagala ez'abakuzeemu kubanga abaana ba myezi 10 kati noonyeza engoye nga za muntu wa myezi 10 9 10 neoba oyina zimwana akula zimpe kubanga myezi 3 era bajja kuddamu bakoleki njagalayo pampa njagala pampa nzisaba azirina muzimpe mubujjuvu bwazo ezo sizirinako komo njagala amata baŋŋambye abaana banywa tampeko 12 ez'amata olunaku ze liita 6 g'osobola g'obompa tompa gapayinti naye empaaga emikebe oba osobola n'ag'omukyalo eri agalayisi ndowooza batulabulaga ag'omukyalo ge gasinga si bwe kiri galiwa gasinga byonna bikola naye ag'omukyalo oba gayina kubako gagalira isiko kubanga gumubbiri maani amata nga gabbeeyi simanyi nakumanya naye tukoze tobaza kubuuja obulungi era byagezaako webubeerawo era tusobola obbakaka nga wetubakaka obuugi bakake bana tebanatuka kwesalirawo era tubakwata bukwasi n'omukwala kibuba n'omulengayo kututeekako fujjo kutuuka ku kino abalina obugi mu abaana bane mu bumpe abalina amata mugampe abalina emmere mugimpe emmere yo gyeri waka eyemu yabakulu nayo teriyo temala ikasagala abaana baliisa kawunga 755 10 565 namba y'essimu yange yeeyo gwe nkubira oŋŋambe nti ndi Muyenga waliwo omukyala wampita from Muyenga nompa engoye nompa sukaali waliwo omukyala wampita wali Wakiso waliwo abampita mwali Namusera mwava Gayaza bane buli omu gye wava yonna mumpe ku ngoye zonna zengenda zaaniriza siganye bw'oba oli mutunzi wa ngoye ng'otunda ndibota saddaaka yeemu ogimpe oŋŋambe Emmanuel endobota yiyo namba gitwalira abaana tetulina ngoye zakwambala omukyalo namutumiza kuva mu kyalo kuba natidde ovuga olugendo ne mugamba yajje okumpa empi wano nja kumutransportinga muzeeyo oba munfuna bulungi naye ng'ensonga ya byonna ono omwana omu alina ania bujjanjabi then abalala balamu oyo alina ki buzibu ki bwalina talina kukaaba bukaabe musujjasujja noono mulamu bulungi noono okugjako ania yamutawaanya naye basigadde bakola so abaana be bano bakuze so tusobodde okukyusa embeera y'obulamu bwabwe bannange kati abantu bajuza okumbuza ku kibuuzo ky'okugenda ebweru pasipoti yafuluma babyuliza naye bikabulamu ebiri buli kimu ekiri kitambula ebiri babimpa sawa yonna ogenda kuba pasipoti yakolebwako Calvin Kayanja webale nnyo ate kati abasinga bali muŋŋamba taata abaana kakati bwana mbambuza ekibuuzo nga baggayo bana abaana banywa tampeko 12 ez'amata olunaku kakati munaye tunagajjawa omuwala kagende ebweru akole ki ayiyo obulamu oba omufuni program Calvin agikolako sawa najja kutambula agende ngome process y'okutambula teba nyangu ebaamu obungodiira bungiko naye as she's going musoke mungulire ku bintu baganda bange mbegayiridde nsabayo ku amata abaana bano be bane amanya gaabwe kuliko Kawere Badru yagaba tuuma oba gwe ageetuuma yeye yatuuma abaana amanya mwami Kawere ng'egye watuuma abaana amanya abaana balabirire eva mu kusaaga Kawere Badru wagaba Badru ne wagomba Badru kati mbuuza
pozi yagaba tuma tukyali bato luli eri tukyali babebi nnyo. So yo muwulizaako munnange omusajja nedda sebo alowooza ki simanyi taata Kawere abaana bo bakuze tubajjejjeemu jangu otuyambe otandikire wano tukumye sofa tuli si wabi mwami Kawere liita 12 zetwagala ez'amatolo ebikopo 12 betwagala eby'amatolo naku ze liita 6 tuyambeko buli amanyi Kawere badi lubuloka owamuno mubwayise nabweru bane tuyambe abaana bo bali eno banayogana babalabirira akaba soko mukwatemu mugambe nze ndi mukambwe sono lekyo mbegayiridde abaana bakuze kyekisinza okunsanyusa tubajjemu omulamwa tubaleese ne bavaamu omuntu waddala katwagala byakwambala ngoye ezo teziriiwo n'amata so kyonna kyolina kuonaako ku namba y'essimu 0755 10 56 tusobola okubanga abaana b'eggwanga tubaliisa ekyokulya tomanya kitaabe waliviirayo n'ab'ekika mpolampola obulamu bwongera okuba nga butambula olina ekira akatale kako kweyagala okumpisizaawo ensonga ya mmere kalobeda nze nsaba basabe gwe kennyini bisabire ab'emikwano bamaama bataata bannyinaze basenga mwena basista abakola obuyambi abaana baffe baabano bavuddemu bakuze tweyanziza mukama abawa omukisa bambi bakuze komyewo twagala n'ebirala twagala ebyokulya amata twagala engoye tetukyayina yadde olumu tuli balenzi naye twambadde zakiwala andi zo zaalisi za binabina ze zitwanguyidde kati twagala omwana omuwala abaana abawala bangu bakwambaza oba n'4,000 n'ofuna engoye 10 mu katale naye bwe buzibu bwe tulina ssaawa zino kuba kati nange essaawa zino nfunda wadde ensawo egenderedde sikyayina obusobozi butono ddala abantu bagala ne babuuza abaana banani abeera nabo tubeera ffenna ne mami oba mukyalo beerayo that's good mukyalo nabeera mukyalo najjanjaba abaana bano mpolampola so tubikole bannange nja kwaniriza obyami bwammwe nja kwaniriza obulabirizi bwammwe mama Fina saagala kusaba naye mama Fina bwoba osobola situkiramu ntaasieko ku baana bano ongulireyo ku ngoye engoye n'amata abaana bano tubatambuza emyezi 6 nkwatamu nga bwakikola ku luli tulabe ekyokukola munange ebintu bitambule bulungi nnyo naye nga 0755 10 56 55 nkonaako bambi tufuneyo ku ngoye mbegayiridde mu mutima mulungi ndowooza kyekyo so tugenda kuliziganya nja kuba kukonako kubinaddako niwe bali kubeera mukyala mukulu n'olabirira abaana amiina tweyanziza kale tiki ogambi eziga liri wano wendi wano nina abaana basatu abalabika nti baazaalibwa ku lunaku birumu era ng'embeera gye balimu erabika okuba nga yennyamiza ndowooza muna bwetutudde tewawa ssanja nina katono ndi nabweru gye nsinzidde gye nsanze famire eno njagala batubuulireko omukyalo n'abaana bano abasatu ajja atya okuba nga abalina era ajja atya okuba nga ali mu mbeera embi bweti ey'ennyamiza etasanyusa nina katono ono gwe naye alabika ye maama waabwe oli otya nnyabo siri bulungi gyebaleko kale sebo naawe gyebaleko amannya go gwani amannya gange mpitibwa babiri rozeti obeera mwannyina zenze wasu Emmanuel otyo kirungi okusisinkana nakati aliwa gyali aliwa maama iye olina emyaka emeka 23 emyaka 23 okyali muto nnyo iye bano abaana baani abasatu gokutte Bakawere Badiru ye nannyinibo ate gwe gwani bwesi babo gwe wanje mbuuza babo bange taata we yani ye Kawere Badiru abaana bano bazaala ddi nabazaala gwa 6 nga 27 kitegeeza balina emyezi 3 kwena jejo taata wabaliwa taata wabwe yanzitukako ne kakati simanyi gyali simuwulizangako nakati soko nnyonnyolemuko ku lugendo lwo
ne taata wa bano abaana abazaala ku nnaku lumu. Yesebo. Oyinza okumbuliramuko ku ssaawa ze wabazaaliramu bonna? Nabazaala ssaawa 3 ez'ekiro. Ku nnaku zombi ez'oŋŋambye? Ye. Be bani amannya gaabwe? Waliwo Kawere Badiru. Yaliwa? Y'omukulu. Gwenkute? Nedda ono. Okay, mukulu banna abasinga kyenkana ki bw'oga nti ye mukulu? Abasingako ddakiika minati. Okay, addako aliwa? Ye Wagaba Badiru. Yaliwa ku bonna? Gw'okutte. Ate omulala? Ye Wagomba Badiru. Bonna balenzi? Yesebo.